Akati namigadde ogambye nti oyagala okumanya ku bwa Salongo n'obwa Nalongo ekitiibwa ekyo. Kakati omusawo asamiridde ku ŋŋoma oba nga bw'onoogenda ne mwaza lubaale ku kika ne babasamiza ne mugenda ne muzimba kasubi lubaale n'asaba ebibye n'atandika okulagula. Singa obeera ng'oli mukyala basobola okukuyita Nalongo naye nga ekitiibwa ekyo kiri mu mpewo ziri z'okongojja. Gwe nga ggwe oba tokiyitabanga kuba olw'ensonga oba tozaalanga ku balongo era nga toli Nalongo, wabula olw'okuba otuulwako emyoyo giri emikulu kye kikuyisa Nalongo gundi olw'emisambwa gy'okongojja. Singa obeera ng'osamidde busamizi lubaale naye nga wazaalako ku balongo, awo ekitiibwa oba okiyina eky'obwa Nalongo, naye era kiba kya wansi kubanga obulongo obwo buba bwa ku buzaale. Naye era oba osinga ono atuulwako obutuuzi emmandwa nga tabazaalanga, kati eryo nalyo ddaala. Singa okongojja lubaale ng'olina abalongo nga wabazaala oli Salongo oba Nalongo, ekitiibwa ekyo oba okirina, oba obwa Salongo bwo oba obwa Nalongo bwo buba businga ono omusawo akongojja emmandwa nga bamuyita Nalongo oba Salongo naye nga tabazaalanga. Kale ekyo ekitundu ky'oku buzaale. Singa osamira obuzaale n'obutonzi n'obigatta, obutonzi gye bayitabira ekitiibwa ky'obwa Nalongo n'obwa Salongo. Mu butonzi kizibu obutonzi okukusiibula nga toli Nalongo oba Salongo. Era obutonzi kye kitundu ky'otambuza ng'onoonya obwa Nalongo naye nga tozaalanga ku balongo. Naye n'ojja oyitaba ekitundu ky'obwa Nalongo ng'ono Nalongo eyazaala ku balongo eno wansi ku buzaale takuvuganya, olw'ensonga nti oba okoze oba oggyeeyo oba okoze emikolo egimala abaana ab'olubereberye abannambi, bawango, bawakkapa, bawankima, bamayanja, baani abeewalula abatambulira mu bisolo, mu binyonyi eby'omu bbanga, mu byewalula, mu by'omu mazzi, abo bonna balongo. Okola ensonga zaabwe obayitabira, okitegedde, n'oyambazibwa obwa Nalongo. Kati ono yakeera enkya n'azaala abalongo eno Bawaswa ne Kato, ate oyo aba wa bigere nnyo ku ggwe ayitabidde mu kitundu eky'obutonzi n'ovaayo nga oyitabye obwa Nalongo. Kati ate obwa Nalongo bw'amaanyi gaba mangi nnyo ku goono omusawo ku kyalo eyabazaala obuzaazi. Okitegedde, enjawulo ogifunye. Obwa Nalongo bakeera nkya kutabaala. Obwa Nalongo sobola bukunnyonnyola butambula butya, naye ekifaananyi kye nkuwadde kisobola okukumalira. Teri agatta bitundutundu ebyo ng'avuddeyo tali oba tayitabye bwa Nalongo. Omala kkula, omala kkuzibwa, oyita mu bwannabuzaana omusengesi w'ensonga, bw'otyo n'oyitaba obw'emisambwa gyonna emikyala, Nabinene, maama Nakayima, maama Nambi, bamama bonna b'emisambwa n'ababakabaka bonna obayitaba n'okuŋŋaanya ekitiibwa ekyo kimu, kwe kuyitaba obwa Nalongo. Buli mulongo yenna wansi w'enjuba wano aba ali wansi wa bigere ebyo nga ggwe maama, okuviira ddala ku balongo ab'obuzaale, ab'obutonzi awamu n'omulongo Kizza. Era omuntu awangudde ensozi ng'ayitabye obwa Nalongo tayina mutendera gwa bulongo bumulema kujjayo bweru. Okitegedde? Era omutendera mw'abayitabira abaana guba gusinga ku gwa Lubanga owa wansi ku buzaale, kubanga Lubanga tumusanga eno wansi bw'ozaala abaana n'olumba oba mukyala oba atuulwako Lubanga n'amala abalongo bo banaabajjayo n'abasiba n'abawunda. Kati omuntu ayitabye mu mwaliiro gw'obutonzi
ate gino emyaliro gyonna egy'abalubanga abaagisukkulumye. Tayina bulongo bumulema kuyita kujjayo kusiba kuwunda, kubanga abaana bonna baba bamuyita maama, okuva ku balongo abazaale abayita, n'abasiba n'abawunda n'abakwasa abantu baabwe. Abalongo ab'obutonzi nti ba misambu oba ba ndawulo oba ba mukasa abayita, n'abasiba n'abawunda n'abakwasa abantu baabwe. Abalongo ba Kabaka oba tugambe ba Kizza abayita era abajjayo n'abakwasa abantu baabwe. Okitegedde? Abamaama ajjudde, abamaama ayitabye obwamaama aba mukyala Kabaka era abeerako omusambwa gwa maama Nabuzaana, gwe gusiba abaana, gwe gubalera ate gwe gubalaamiriza. Kubanga omuntu asooka kuyitaba bwa Nabuzaana n'alyoka ayitaba gwe mutendera ogusooka ogwa Nabuzaana, n'ayitaba emitendera egisigalidde okutuukira ddala ku ntikko obwa maama Nambi n'obuvaamu n'oddamu bwa maama Nattimba, maama w'ensi eno. Okitegedde? Akati era n'obwa Salongo bwe buli, abaami n'abakyala batabaala mu nsozi, era n'obwa Salongo bwe buli, otabaala okujjula obwa Salongo gwe omwami. Ensozi zigenda okkuta nga oli taata w'abaana ng'oyitabira mu kitundu ekya Ssewaswa oba Ssaabalongo. Okitegedde? Nga okiyitabye. Kati Ssewaswa oba Ssaabalongo, kati bano bonna nti ndi musawo wa ku kyalo, nasamirira ku ŋŋoma, ndi Salongo nazaala ku balongo, baba tebaboggolera ono avudde mu nsozi ng'asiibuddwa w'abeera aboggoledde, kubanga ono aba asamidde obuzaale obweka ku kika ate n'obutonzi. Obutonzi bwe bw'olubereberye okuviira ddala ku zimalayika ez'olubereberye ezaasooka, nga malayika ezookubiri enzaale tezinnabaawo. Kati omuntu agasse ebitundutundu ebyo, ate ono omusawo ow'oku kyalo ne waba n'ejjembe nga liboggola litya, terisobola kuvuganya jjembe ly'ono avudde mu nsozi. Ono aba yeetisse emyaliiro ebiri, aba yeetisse omwaliiro ogw'eka, lubaale ow'eka, ate aba yeetisse omwaliiro gwa Kabaka ogw'obutonzi, ogw'obulongo, obwa Nalongo n'obwa Salongo. Maama agenda okuva mu nsozi abajjudde obwa Salongo n'obwa Nalongo. Ekitiibwa aba akiyina, era gye twandiyise endagabutonde y'omuntu ajjuziddwa aba agiyina mu ngalo ze. Okitegedde? Ekiyisa omusawo w'oku kyalo oba omusawo w'ekinnansi ti omusawo w'ekinnansi ebiseera ebisinga batera kuba bavumuzi ba ddagala, bakozesa ennyo nnyo eddagala bwe kityo. Ye musawo abeera teyatabaala nsozi, gwe basamiza obusamiza n'atandika okukola oba okulagula, oyo aba yeesigama nnyo ku ddagala. Naye omusawo abeera atabadde ensozi n'azisiibulwamu buli kintu, aba akiyinako obuyinza. Bw'ayagala takozesa ddagala, bw'ayagala asobola okukozesa ebyoto. Bw'ayagala takozesa mweso, bw'ayagala asobola okukozesa okumanya. Asobola okukozesa mu buli ango, mu maanyi gonna mwasobolera okukozesa. Oba musambwa gumulinnye ku mutwe n'alamula, ebiseera ebisinga alamula ekintu ekyo. Ebiseera ebisinga tayuugayuuga, amayengo gaba tegamukuba. Okitegedde? Asobola okutambulira mu bubaka oba mu birooto eby'abajjajjaffe, oba mu bulaguzi obw'omweso, oba mu bulaguzi obw'amaaso, oba obw'omumwa, oba obulaguzi bw'ebyoto, oba obw'eddagala, ky'ayagala kyonna. Kyokka omusawo ono yakoma ku buzaale wansi. Ekirooto aba takisobola, tasobola kumanya makulu ga bubaka, okumanya ennyo ebintu ebigenze ewala singa omwebuuzaako ebintu ebikwatagana nti oba naloose bwe nti, aba ajuliza misambwa. Singa omuwa ekibuuzo ekisusse ku kutegeera kwe, ajuliza jjajja. Akugamba nti linda tujje tulabe abakulu, buli nsonga yonna gy'omuwa
bingi byaba tasobola kumala nga ye nga yeesigama ku bajjajjaabe, tubalinde bajje tubeebuuzeeko. Okumanya kwe kuba kutono, okitegedde? Kyokka ono ow'ensozi okumanya kwe kuba kungi nti ne bw'aba tayise musambwa, bingi by'asobola okumala mu linnya ly'emisambwa kuba giba gyamwambaza ekyo eky'obwa Ssaabalongo Ssewaswa. Kubanga bw'otabaala ensozi oba ogenze kunoonya buyinza bwa Kabaka bulamu. Okitegedde? Mu kitundu eky'ekisajja n'ekikazi n'abaana abalongo. Kansuubire nti ontegedde. Bingi bye ssobodde kwanjululiza kubanga mu kumbuuza ekibuuzo kino gy'obadde olaga mbadde ndabayo era ne nkugwamu, nange ne nsalawo nkuddemu ebyo ebisaanidde, era nga nsuubira nti bwe mba nkuzzeemu ebisaanidde oba osobola okutegeera lwaki nkomye ku ebyo, kuba tetoyinza kunsokoola nnyo bintu bigenze wala nga bino nange ne mbikubawo nga bw'oba oyagala. Weewaawo akukuume Liisodde n'Eddunda Namugereka Kiwa Mirembe, yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.